Mwami Kyagulanyi aliwo ku lw'abantu. Ekyo kimu. Mwami Kyagulanyi anyigiriziddwa amanyi kyekitegeeza okunyigiriza omuntu. Kyakubiri. Ekyokubiri, ensi yaffe yeetaaga obukulembeze obupya, obukulembeze obukadde bugenze. Ate Kyagulanyi ali mu myaka emipya. Ebyo bisatu. Ekisembayo oba ekyokuna, opposition emukkiririzaamu. Ate ng'omuntu eyandibadde awangula as of now yandibadde ava mu opposition. Kuba tetulina ensonga lwaki tulonda ava muki mu system tujja kuba tulowoozezza ne twanika mu ttaka. Ekyokutaano, Mwami Kyagulanyi bw'ayimirira mwana wattu ofunamu n'akajugumuko, message emuvaamu. Obubaka abulina. Message emuvaamu, essuubi oliraba nti Uganda ey'enkya esoboka. Uganda ey'enkya ejja kuba. Bw'otunuulira background ye. Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi, kikinga yogezza amaanyi mangi. Tumwebaza bwebaza, esokera ddala. Mwabadde basanyufu. Anti nze ngenda kunnyonnyola. Ate n'ekyala nkugamba nganze. Siri mwogezi wa kibiina. Naye nkugamba nganze kisokera ddala ava mu Central Region. Oba giyite ava mu Buganda. Tuli ffenna? Omuntu ava mu Buganda ate ng'ekulemberwani Mwanga Kivumbi. Alina position zimeka 2. Esooka ya Buganda Caucus nga chairperson. Ekyokubiri ye mukulembeze wa Buganda Caucus. Buganda Caucus n'okuba amyuka president mu Buganda. Stand gye yakozesezza okwe-expressinga feelings ze. Tayinza zikolera Mwankole, tayinza zikolera Busoga, tagenda zikolera Mulango, tagenda zikolera Mwakyoli. Alina zikolera wano. Yabadde wantu awatuufu. Message ye nga bw'ogaana okugitwala nga bw'agigambye, then oba omuggyeko amaanyi ge, oba omuggyeko obusobozi bwe. Naye bw'obanga otegedde ekifo kye ne waayimiridde, sina nawe nyinza munenyeza ku nsonga z'adda nnyonnyola. Kubanga isukira ddala ekitundu akimanyi. Ndaba nolaba omuntu nga zze olunaku olumu nalabako mubaka parliament nga tuyimba ekitiibwa kya Buganda n'asigala ng'atudde naye azze muki mu Buganda Caucus. N'ogamba kino kiki kyakoze era bwe kirabikira mu bamawulire omutima tegubaayo, omutima tagulina. Webale nnyo. Ngoberedde nnyo Mwami Kyagulanyi Sentamu. Nengoberera nnyo batambula nabo. Emirundi egisinga bali ku side y'abantu. Kati bwe mbeera ku side y'abantu manyi okwewozaako kujja kuba kutono. Wandibadde ojja wano ng'ombuuza lwaki kino wakola bwoti, lwaki kino wakola bwoti, naye olw'okuba nti okimanyi tuli ku side y'abantu. Awo ensibira. Weesiimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 580 noti, oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto.
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa, wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako. Osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya. Kale abalungi abali ku mukutu gwa Uganda ey'enkya tubaaniriza, mwebale kutugoberera n'otuwa feedback wa response ko bye tubaweereza. Nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala, nate olwaleero nkyaliddeko omubaka w'abantu ab'e Busujju constituency ye David Luchams Kalwanga munnakibiina ki National Unity Platform, musajja wa nkyukakyuka. Kale tugenda kwogera ku nsonga ezitali zimu. Tujja tunuulira convention oba okusomesebwa okwaddewo ku kibiina ky'NUP e Makerere Kavule. Bigambo bingi ebyayogeddwa omuli ow'ekitiibwa Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi ye Vice President w'ekibiina ekyo mu Buganda, ye Vice President wa President w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku olwo olwokubiri yayogedde ebigambo ffenna bye twewunyiza ntugamba nga n'engeri gy'alumbamu ababaka abo abataweereza bulungi oba bakulembeze abava mu kibiina ky'NUP abataweereza bulungi, sinakindi abaava edda ku mugendo ne boolekera ebintu ebyenjawulo abantu bye bataabatuma n'ekibiina. Era wetwabadde awo nga bannamwe twagenza okukomekkereza tuwulira ebigambo ebifubutuka mu bantu aga nti constituency ya Gundi kati eri empty, ya Gundi yalinga eyafa, things like such. N'ebigambo president byayogedde omuli okulabula ababaka kye tuyinza okuyita abaayisa olugaayu n'okulya olukwe mu bannayuganda ababawa obuyinza n'amaanyi, abaasalawo okukola ebyabwe, abamu ne bategeereka n'otegeereka. Yayogedde nti kumpi Mwanga Kivumbi Honorable byayogedde yadde talina na kimu kyagenda kuddamu. N'ensonga endala mpitirivu nga Parliament bweddukanyizibwa, Parliament y'omulundi ogw'e11 bangi bannayuganda bagikubyemu ebituli. Honorable ajja kumbulira ddala kituufu akyalina n'embavu n'amaanyi kakasa abantu b'e Busujju nti ddala kituufu akomawo ku kifaananyi kya Parliament. Honorable nkweyanziza nnyo tuwa omukisa okubaako bye twogera kubigenda mu maaso mu ggwanga, kansubire obulamu bulungi. Mukama afaayo era namwe tubeebaza bwebaza okufuna akadde bwe kati nemujja mukikyalirako. Ekyo nnyinza okugamba kiri kimu nti n'okumpa space n'okumpa time n'okuggyako mu maka gange nkyebaliza Katonda kuba mmanya nti wakati mu speed mwe tutambulira, wakati mu migozo wano mwe tuyita waliwo abatulowoozaako. Osanga olw'ebyo bye tukola ebirungi oba ebigatta ku ggwanga.
nsanyuse nnyo webale kujja waka wange. Ng'omu ku bannakibiina kinyupya batali mu skando yonna kiki lwaki okumye sinnakulaba nnyo mu skandozi kusika muguwa nti bakusoa ekibiina kikusonzeemu olunwe. How have you kept that track record? Ekisookera ddala buli bwokera ku makya n'osalawo n'omutima gwo era wabadde owuliriza bulungi olunaku lwajjo. Yes. Bakugambye nti wawidde mwami Sebuufu nti bwe yaggulawo okwewandiisa Kalwanga yakwata namba emu okujja okwewandiisa. Nakugamba nti ne convention yajjo nabadde namba emu. Tetuzze mu bintu bino kubisaagiramu era tukola buli kye tukola nga tumanyi tuwaddeyo obulamu bwaffe kuba bannayuganda essuubi baalisigaza mu NUP. Bwe tutalizimba bwe tutalaga bannayuganda kubanga gap eri wakati w'abalonzi ne National Unity Platform eri very narrow. Nti olina n'okuginoonyereza bwoti n'otagiraba. Gap eri wakati w'obukulembeze bwe NUP n'abakulembeze n'abalonzi n'abantu eri very narrow. Nti ekifa ku kitebe abantu bakimanyi n'ekifa mu bantu ekitebe ekikiraba. So bw'obanga oli ku omu ku bakulembeze n'otasooka kutegeera ekyo then bw'oli mukulembera tobamanyi oba bw'oli mukulembera nabo tobamanyi. So bw'oŋŋamba nti nga sikulaba mu skando yonna ekisookera ddala wandabye eggulo. Ekyokubiri lwaki neeteeka mu skando ezinziza emabega. Ekyokusatu nze atayiga ku ebyo ebigudde ku bannaffe abeerabidde akalayini akali mu makkati g'abantu n'ekibiina ne batakatambuliramu. Ebibaguddeko sibiraba mbiraba era mbeera enengani kati abawuno kyakoze mwana wattu nze ntya nnyo okwetonda. Kati mu kwetonda neegendereza nnyo nemba nga kyenkola kiri perfect in that siwa gap enteeka ku kisenge kwetonda. Kubanza kikira n'ensonga eyaliko embiranye ennyo eya obukadde bitaano ebina wabwe aba commissioners. Saakulabeera nnyo nga okubagana n'ebigambo kubanga kyenkola nkimanyi. Oŋŋambye party position eri ki era gye ntambudde nayo. Oŋŋambye ffe tuyimiridde bwe tuti kasomala okusala line n'oŋŋamba ffe tuyimiridde bwe tuti nyimirira ku kituufu kubanga we wasaliddewo kifulumya wategedde nti kyekituufu. Ate ekirala ngoberedde nnyo mwami Kyagulanyi Ssentamu nengoberera nnyo baatambula nabo. Emirundi egisinga bali ku saidi y'abantu. Kati bwe mbeera ku saidi y'abantu manyi okwewozaako kujja kuba kutono. Wandibadde ojja wano ng'ombuuza lwaki kino wakola bwoti lwaki kino wakola bwoti naye olw'okuba nti okimanyi tuli ku saidi y'abantu awo ensibira. Oŋŋambye nti ne mukadde aka ebitaano party position yali ki kusayininga censure motion ate nakola ki nasayininga oba onjagaza ki. Kakati buli kintu kyonna kyonna ekivaayo n'olaba nga si kiriimu neewala nnyo okwewozaako nga tolina kyojja kuzza kubanga abantu betulimu betukulembera ne betukola nabo emirimu balaba. Singa ojjukira bulungi nnyo ku zimu ku statement president waffe mwami Kyagulanyi z'abadde afulumya kwe kugamba nti abantu baatusookayo dda. Kakati bwe baba abantu bakukulembera dda bakusookayo dda kibi nnyo okuba nti abantu kye bakulowooleza okukola kuba bo bakulembera bali mu maaso nti ate gwe si kyokoze. The moment you go contrary ku bantu kye balowooza ng'otaddewo loophole egenda okukumalawo. So nze ntambula n'abantu ntambula n'omutwe gwange ate mu kutambula kwange nyina abankuba ku bibegabega nti David ekyo tekikola David yita wano. Kati bakama baffe abo
nga tinabamu betukulembera olw'okuba batubuulirira twewala nnyo kola ensobi kubanga njala kugamba nti ne bwe naba nvudde mu byobufuzi njagala nsigale nga nkyasobola okulya ekikomando kyange. I always tell people like that. Ate ne balowooza nti nsaaga njagala nsigaza obulamu ng'okyasa okuyita ku kkubo wonna nga tewali ansonga mu lunwe kyekiŋŋaana okukola ensobi. Nze mbeerawo nemba nga sina ssente naye nga making sure nti atisi zenfunye zeezo. So saagala kweteeka mu katemba wa kisiru. Nolaba omuntu n'ayogera statement eno enkya n'omulaba ng'akubye amaviivi. Kati ekitiibwa kyo eky'obuntu ng'omukulembeze oba okireseewa. Position yo ku y'ebitaano yali ki? Endowooza zo zaali ki? Ekisookera ddala nze nasooka n'ensirika neetegereza ekituufu. Era singa ojjukira bulungi nnyo nali nakamala okukola show ku NBS. In fact ndoze emu ku show eyankubye ennyo. Nyinza okuba nga nkulaba wano naye nga kyendaba wano si kyekiri mu mugongo. Tetukebera mitima. Oba ntegeerekese. Abantu abasinga tupapa okwogera nga twerabidde nti akulaze face tannakulaga mugongo. So position yange yali emu yokka. Ekikyamu kibeere kikyamu, ekituufu kibeere kituufu. Awali ekikyamu tugambe nti ekyo kikyamu. Ate awali ekituufu tuyimirire n'amaanyi gaffe tugambe nti ekyo kituufu. Yala kugamba pati bwe yavaayo ne bwe nandibadde nga nnyina kye nnyina okwogera ku mutima gwange naye nga pati yange gye nzikiririzaamu evuddeyo ne position nalina okutambula nayo. Simanyi oba ntegeerekesa. Omuntu ayinza okugamba teweetegeerera kugamba nti no wadde omuntu yenna akugamba teweetegeerera then naye alina ekizibu ku mutwe. Mu nsi muno kagabe maka. Kati kyogamba abaagamba nti ne gw'ozadde akubira engoma n'ozina baali bakyamu naye nga wandikkiriza omwana wo yaba akuwabula naye olw'okuba olugero weeruli tutambula nalwo. Ekyo kimu. Ekyokubiri oli bwakugamba nti naye teweetegeerera nentegeerera n'okusinga kyolowooza nti nsobola n'okuteekamu engatto nenvuga nenyena nesisinkana pulezidenti wange ne mugamba sitandi yange ku kino eri bweti ne bweti ne bweti gwe yiye eri ki? Kati ngenda okuvaayo okwogera nga mmanyi ne sitandi ya mukama wange. Ngenda okuvaayo okubaako kyenyinyonyola. Ngenda okusirika nga nyina position ey'enjawulo gye nyina. So toyinza kuŋŋamba nti naye gwe teweetegeerera. Neetegeerera nnyo kubanga omuntu ateekamu engatto n'avuga oba n'akwata akasimu n'akakubira president aba wanjawulo. So wagenda na party position because of the stand eyaliwo by then. Kyekyo. Twolekere ku convention ebyabaddewo. Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi kikinga yogezza amaanyi mangi. Tumwebaza bwebaza esookera ddala mwabadde basanyufu. Anti nze ngenda kunnyonnyola ate n'ekyala nkugamba nganze siri mwogezi wa kibiina naye nkugamba nganze kisookera ddala ava mu Central Region oba giyite ava mu Buganda. Tuli ffenna omuntu ava mu Buganda ate ng'ekulemberwani Mwanga Kivumbi alina position zimeka 2. Esooka ya Buganda Caucus nga chairperson. Ekyokubiri ye mukulembeze wa Buganda Caucus. Buganda Caucus n'okuba amyuka president mu Buganda. Stand gye yakozesezza okwe-expressinga feelings ze tayinza zikolera Mwankole, tayinza zikolera Busoga, tagenda zikolera Mulango, tagenda zikolera Mwakyoli, alina zikolera wano. Yabadde wantu awatuufu. Message ye nga bw'ogaana okugitwala nga bw'agigambye then oba omuggyeko amaanyi ge oba omuggyeko obusobozi bwe. Naye bw'obanga otegedde ekifo kye ne waayimiridde sina nawe nyinza munenyeza ku nsonga ziyadda nnyonnyola kubanga kisookera ddala ekitundu akimanyi. Bw'agamba nti tugenda kujja tubateekeko ekifuba nalo na bidi kyayogera akikola ki akitegeeza. Ate yatukulemberako mu kalulu ka Nalukoola. N'ebyavaamu
ensi ebikola ki ebimanyi kakati bw'abanga alina kyalabye bw'abanga alina gy'atutwala tukkirizeeko mu nsi muno waliwo woolina okukkiriza okulemberwa naye tekitegeeza nti 100 ku 100 wakiri muwe ekinaana ensanvu muwe ekinaana abiri ogasigaze naye nga abiri ago ga nsonga nti bw'ova alina omugamba nti kino wakyogedde bwoti nekyadde kyetaagamu okuba bwe kiti ajja kuwuliriza so si kwogera for the sake of kwogera simanyi oba ntegerekese bulungi Mwanga Kivumbi okuba nti mukulembeze olina okwogera with authority ate abantu bw'otandika era bannange kye tubagamba kaakati muwulirize bulungi mwe abatazze mu kibiina kyaffe ababadde munnanga tebatwala nsonga yo nti eri serious nevaayo kubanga olina moral authority wakiwulidde bulungi ne president yagambye nti byayogedde nerooza yatuuse nagamba nti ndowooza ne bwe soogera k'abantu nedda yogera kubanga Mwanga Kivumbi yadde abijjeeyo region waali agimanyi region waali agikoleddemu ebyobufuzi region waali baagimukwasa teriri ddoboozi lya njawulo lisukka ku lya Mwanga Kivumbi in fact nyina n'obukakafu nti message eyo tayinza kubanga yagyewadde yekka kubanga president bw'aba waali ng'ono mumyuka we oba ntegeerekese so tutwale Mwanga Kivumbi eyayogedde nga byebyo ate bye biri ku mutima gw'ekibiina Honorable abayinza okulowooza nti ebigambo bya Honorable Mwanga Kivumbi byandiyongera okuleeta enjawukana n'enjatika mu kibiina yabadde alumba direct tewabaddewo kulumba direct kuba amaloboozi agadde gava mu bantu wadde ogawulira bannange constituency ekyenkalu ng'abantu baddamu line up bagiina so bw'ojja ekizibu ekyo n'okishifting okuva kuva mu audience n'okiteeka ku Mwanga Kivumbi oba olekeredde oba ofuuse ekiiso ky'embuzi ekirekerera omubaazi omusazi w'omutwe nekitunuulira abaaga simanyi oba ntegeerekese nze nyina obukakafu nti byeyadde ayogera byonna ensi yadde ebiraba ate nga bye bituufu ate n'ekirala ne bakuwa n'obudde bannange tweweemu obudde baganda baffe abo basobola okukomawo ne beetonda embeera neekola ki neetereera president yino yadde agamba nti oba batandikirewo nankya ko mwami Mwanga nti twewe omwezi gumu kwoli kwegamba nti nga bw'ogambye tutambule n'omwezi gumu waliwo abantu nga bakoze ensobi zikolebwa bantu nange wakati siri Yesu ate siri malayika oba ntegeerekese oyinza okukeera ku makya ng'ensobi ogikoze naye ng'ofunye omukisa ogugamba nti kanzireyo netonda osanga statement eyo yafulumidde omutima ogusonyiwa omutima ogw'okutambulira wamu omutima ogutugattako ng'ekibiina gukyaliwo bannaffe abadde babuze bakomewo mu kkubo tutambule naye bwe batagukozesa nakyo tekirina buzibu wabadde musanyufu ne information eyo ey'okuchallenginga bano abaava ku mugendo okubakumamu bwe batyo okubogerera bwe batyo wabadde musanyufu were you contented tewakyali kipya babyogedde ensi yonna ebyogedde ne bwovuga n'ova wano n'ogenda mu West Nile bamanyi mu Buganda mu NUP baani abakola ensobi ne bwova wano n'ogenda Lango ne bwova wano n'ogenda Busoga bajja kugamba nti gundi ne gundi bakola ensobi mu NUP era omukisa oguliwo gulaka gwaweereddwa gundi ne gundi era amanya bajja gakuwa so tewakyali kipya kyendabamu ekyandibadde kyetaagisa nti oba nabo balage okwagala nti bannange newankubadde bino binawo ebiri tinaffe tukyalina obwetaavu okukomawo tutambulire wamu naye message eyo eyinza okutambula n'olugendo lwa Easter n'amazaalibwa ga kabaka oba ntegeerekese waliwo obubaka bwa Pasika naye ate waliwo ne message eyalabika nga sinjogere
ku lunaku lw'amazaalibwa ga kabaka. Message eno eyinza okuddayo eyo. Byonna tubitunuulire nga bisoboka. Nti oyinza okuba nga otudde wano nga message gye twalabye eggulo yazimbiddwa okuva mwezi ennaku 6-10 emabega ezibaddewo ebizze biddiriŋŋana. So tewali gamba nti no bannaffe babanyigiriza nti baba boogeredde bubi. Ekikulu kiri kimu, waliwo ensonga entuufu ezeetaaga okutereeza nti ye. Ekyokubiri, bannaffe waliwo we baakoleramu ensobi, waliwo okupapa, waliwo okwogera ebiyitiridde, waliwo okutomeregana, waliwo embeera y'akasajja fuba eyalabika. Bweba yalabika okukkakkana ne tutambulira mu kkubo limu ne tuteeba mu ggoolo emu kiyinza okuba ekyensonga. Oli omu kubateekebwa ku pressure olwa kaadi kwati katulina kaadi politics. Kakati gwe muzanyo. In fact tulina obuzibu nti buli kyovaayo okwogera oli ajja kugamba nti eyo kaadi yekola ki yekusika. Nze kaadi si yensika. Njala kutegeeza ekintu kimu, kaadi njagala naye n'amazima geetaagisa. Ekyokubiri, batuteeke ku mmeeza ne betuvuganya okufuna ki kaadi. Ekyokusatu, Kalwanga akoze eki ekimumisa kaadi. Gwe kenyini gw'osoose okuŋŋamba nga tetulina we tukulaba mu mivuyo. Noonya emivuyo gy'ettaka gye weetobeseemu sinnagiraba. Nti wuno atutte obukadde 10 mmeka ki? Wuno tumuwulidde mu komiti atukola bw'ati. Wuno tumuwulidde mu constituency ali bw'ati. Siina wonteekerako black spot yonna. Ensi ejja kuvaayo ekunnyonnyola ekituufu. Babadde weera buli mu ogenda n'olaba social media n'olinavaayo nakkuba. Nze akalulu saakawangula 10 ku 10. Akalulu nakawangula n'ebitundu 67 ku 10. Kati ebitundu 67 ku 10 waliwo 3 mu 3 abatampa kalulu. Tuli ffenna era gye bali. Ate bwe batandika okwogera olowooza nti ensi yonna ekukyayi. Simanyi nakumanya. Constituency yange ngisakidde. Constituency yange ngikoledde. Ngirepresenti nze. Genda ku ground. Manyi mwe gw'oli munnamawulire. Ninjala kugamba ekintu kimu. Genda ku ground. Ove ku ground ojje ku answered. Gwe naddira mu bigere ku answered yali atya vis-a-vis my performance. Then gwe naddira mu bigere yali atya ku ground vis-a-vis no vis-a-vis Kalwanga ground. Tunuulira constituency yange. Bwe nga njogera constituency yange njogera constituency ne Buganda mweri. Kalwanga omulirako olutalo lwonna ne constituency ye eya Buganda ne constituency ye eya Busujju n'emirimu gye ku parliament. Ekigambo honorable akitutte nga kyansonga. So ebyo bye bingumya. Nenzayo ku kiri ekibuuzo ky'ombuuzizza nti kaadi politics yekwogeza bino nedda. Nze manyi bulungi nnyo nti minzaani eri ku luuyi lwange n'ekisinga byonna nkoze ekibiina kyange kye biŋŋamba. Emu ebyadde mu convention ye era nzijukira President Kyagulanyi yakkiriza nti yes waliwo ensobi NUP kyali kibiina kipya nga kikyali kito okuva mu People Power ne mweri ekiri ekibiina kya Kibalama n'abalala. Ensobi zaakolebwa omuli n'okuwa abantu kaadi nga tebabekenneenyeza, tebabasunsudde kumanya nti waddala kituufu n'agenderera ku bigendererwa byaffe naki. Olowooza omulundi guno ekibiina kyandigoberedde procedure ki okuwona ebintu nga bino okulaba constituency ezimu nga n'abantu bennyini bagoba ababaka ne baagala n'okubakuba okutuuka kweyi extent. Nakirabye ejjo mu convention nga ndandooza Honorable Kyagulanyi akkiriza yawaliwo ensobi naye oza this time around musobola kubrandinga mutya okuwona ensobi ezo. Kakati singa abadde owuliriza bulungi statement yavuddemu Mwami Nyanzi. Ye yagambye nti omulimu ogugwe gwali gwa kuvuba. Nakati essaawa eno omulimu gwe kuvuba. Era n'agamba nze temunnenya ne bwe mba ndeese Mukene ne mba ndeese Lukwata nze bwe nvuba nendeeta. Siri mwogezi wa kibiina ate sinze Secretary General.
naye mmanyi nti waliwo criteria mwe bagenda okuyita okugaba kaadi. Naye tusaba Mukama Katonda nti ne criterias mwe bagenda okuyita zireke kubaamu bituli. Zibenga format ekoleddwa Buddu, ekoleddwa Busiro, ekoleddwa Kyaggwe, ekoleddwa Erira, kubanga oyinza okugamba naye nga weetoololera mu Buganda yebeekola ne Busujju, yebeekola ne Mbusoga, ne Mbagisu, nga criterias zezimu. Naye olina ky'obuuzizza nti wandyagadde ki? Wandyagadde ki? Nze ngamba ebintu bingi naye ebiri ki byandibadde kisokera ddala. Have you been loyal to the party? Have you been disciplined? Empisa kikulu. Kubanga ne president yakyogeddeko twetaaga empisa. Nekisinga yisho, have you been supportive? Kubanga tojja fuutuka from nowhere ojengo oyagala kaadi naye nga banoonya track record yo mu kutambula n'ekibiina nga teriiwo. Tojja gamba nti oyagala kubeera ng'ofuna kaadi nga gwe obadde owalabula abakulembeze mu Buganda. Weetereeze, beera ne discipline, kubanga sijja ku associatinga naawe nga track record yo ebadde nfu. N'ekirala mu byonna, kubanga bw'abanga annyonnyola n'akugamba twatomera mu kituufu naye n'abakuumye records nga libali clean babeereko percentage kwe batandikira okufuna kaadi. Njakuwa ekyo okulabika waliwo abantu betulina nga bansonga mwana wattu, abasajja nga bansamba, omunoonya nga ali clear. So tekiri kukaalwanga. I can even give credit to other individuals kuba mbadde nabo nga mbalaba. So ng'ekibiina bayinza okuba nga balina ebirala bye baagala, bayinza okuba nga balina ebirala bye bagenda okusinziirako, naye ne zino issue esatu zibeere zimu ku nsonga nga tufuna kaadi n'abantu abagenda tugattako ku parliament. Pressure no ku positive side, do you think pressure ya card politics ina kyetekawo okuyamba abantu bano okwezuula in the end kuba bwe twatukidde omwaka oguwedde nga abantu bangi batandise okugamba ogundi constituency taddawo, yayinza obutadda card politics ona nenge gyayinza okuyambako ebyobufuzi bya Uganda okukula. Card politics ekisookera ddala akustreamlininga. Wewandibadde okolera ensobi n'okuba ekifaananyi nti gwe ate gwe represent nze ekibiina. Simanyi oba ntegeerekese. Neweerongoosa wekka. Neweekubamu torch, reflection, yes. Kubanga ekibiina kyo gwe kikiikiridde. Ekyokubiri, bw'okola ensobi kaadi yaabwe tebajja gikudiza. So card politics abamu bagiyita flag, abalala bagiyita ticket. Era nkakasa president yabyogedde kwa budde owulira. Kiyambako omuntu okwetereza. Abamu tuli babbaadi nnyo. Naye bw'otunuulira ekibiina kyo oyagala kyeyongere mu maaso. So si kuddawa mabega. Ebibi bye wandibadde okola obyetemako. Kinayamba okuggyamu elements embi aba bannakigwanyiza. Nnyo. By the way, okujja ng'obadde tojja tofollowinga. Abantu bangi nnyo n'abamu bagobeddwa direct. Ne baga nti gundi tumugye emirimu gy'ekibiina giyimirize. Ng'engeri gy'abadde yeeyisamu tebadde nnungi. Teraga kifaananyi kirungi kya kibiina kyakiikirira. Naye nga nyambadde bwe nti ate nzire mu kamera nvuma abantu no, kubanga ate n'ekibiina kijja kunnenya n'okumbonereza kujja kubaawo, ate tewali kubonereza kusinga kukumma kaadi olw'ensonga z'obadde otambuliramu oba ebintu by'obadde otambuliramu nga tebigatta. Tukyali ku convention eyo, president yabatumye mwenna okugenda ababadde batambula obulungi okwongera okutegeeza abantu yagenda nti tetulina bipya bye tugenda kubagamba abantu, era nange okujja nakwongerezaako bongereza
naye abantu mbazze mwese abantu mbongere obubaka okubusindika nti omulamwa gw'enkyukakyuka tukyaguliko abantu n'okubalaga nti protestive vote. Simanyi oba oli omu ku baatandise ebigambo bya pulezidenti obyogerako ki? Ebigambo bya pulezidenti nabisanyukidde nnyo kubanga ekisookera ddala byali mutugamba yabitugambako dda. Naye bwe tutuuka mu kadde kano yakozeseza ekigambo recharging. Yes. Kitegeeza byali mu kwogera. Emabega yakola ki? Naye bwaddamu n'atwongeramu omuliro. Tutambula nga tumanyi gye tukola ki? Gye tulaga. Tekitegeeza nti tubadde tubikola. Niyo osanga bwe twongerako amaanyi. Ku bye tubadde tukola n'engeri gy'ayagala tubikolemu tujja kusikowalinga ekinene ekisinga kye twasikowalinga 2-21. Naye nange message yange eri bannange bwe tukola nabyo ebirimu ba coordinators, ba mobilizers, ba party chairpersons, ab'ebyalo Magombola Miruka, nze kyange kye mbagamba kiri kimu. Mulwane nnyo tukole ebyo bye twakola mu 2-21. Bw'olaba nga tulina kye tukola nga kiri contrary ku kye twakola mu 2-21 oba 2-21 kiyinza otukosa. Ekyokubiri, nammwe abeesimbyewo abavuganya naddala abaawangulako mumanyi we twayita. Akaseera katuuse mu reflectinge byendi mukola kati bikwatagana n'ebyo bye nakola mpangule oba tebikwatagana. Bw'olaba tebikwatagana manya waliwo ekikyamu. Naye n'ekirala ne bakama baffe abalonzi nabo bamanye nti yes mpadde support yange Kalwanga akoze by'alina okukola. Naye ate waliwo by'atasobola kukola. Njala kuwa ekyo nkwagadde nnyo siri malayika. Ate bw'oba toŋŋambye nti wano waliwo ensobi tonnenya. Naye kino kye kikulu nti nyina bye nsobola okukola mu constituency, nyina ne bye sisobola kukola. Okusaka bwe mba nkukoze nteeka ku minzaani. Asesi kyenkana ki? Gwe weetolula bw'oti kuba nze mbagamba kozesa 45 degrees. Kyuka bw'oti. Not even 90. Not even 360. 180. Or 180. Njogera ku ki? 45. Tuli fena? Bw'olaba nga tolina w'olaba kintu Kalwanga kyakoze then munenye. Ngambye ntya? Bw'olaba nga Kalwanga ku 45% oba ku 45 degrees. Woyimiridde bw'oti. Ng'olaba tewali kyakoze. Kyuka degrees 45. Okube tochi. Bw'oba tulaba kya Kalwanga kyakoze then awo munenye. Naye bw'otambula bw'oti n'oyingira ne 90 n'ogenda mu 180 wangi nga byonna olaba Kalwanga omulaba then muwe credit mukomyewo mu parliament. Bwe njogera Kalwanga sogera Kalwanga yekka. Njogera ku bakulembeze bannange bwe tukulembera, njogera ku bantu bonna buli omu gyali gyakolera obuweereza. Do you think honorable bwe mwali munoonya akalulu 2-21 Bannayuganda mwabategeeza nti mugenda mu parliament kujjako mu M7 mukozesa avenue zonna. We tutuukidde olwaleero nga eriyo Bannayuganda bali disappointed. Baweddemu amaanyi nga baga nti abakulu bandibanga kye baatusuubiza naffe okugattako amaanyi nga baabivaako dda. Are you sure you've satisfied Ugandans? Nze neebaza bwebaza Katonda kuba bwe twayingira nga tubagamba nti tugenze kujjako mu 7 mu avenue zonna. Naye yafulumya statement yegamba tiwe tutuukira 2-26 nga tewali opposition. Kana njala kubuuza opposition ekyaliwo oba teriiwo? Weeri. Opposition yeeyongedde amaanyi oba teyeyongedde? Ekyamanyi nnyinza obutapima naye weeri opposition. Dinda keera ngenda kubuuza okusinziira ku kyewalabye eggulo. Okay. Opposition eri more vibrant oba teri? Vibrance eyo abantu nandyagadde abalabe be banagitugamba. N'ekisembayo byonna amaanyi gaatutaddeko
ag'emmundu okusiba abantu baffe sente zataddemu okusasula abayimbi okukola buli kintu kyonna kino okulanga opposition ekola ki eggwawo bwe mulaba nga mukyalinawo abayimiridde temwebaza Katonda nti newankubadde kubanga nze kati ng'olunaku lw'eggulu bwe nalabye kye nalabye ku only Buganda region. Remember such conversions yasooka mu Eastern nejja one mu Western bamulemeseza buki bulemesa singa tutambulira ku koze kuba Bannayuganda bo bali mu opposition beetaaga kuteekateeka tuwangule kati president kiyakoze okuteekateeka abantu baddeyo ku ground ng'abali kyazinze kyongero tuzza ku mulamwa ogugamba nti kaweddemu era kakuggwamu eri abakkiriza Bannayuganda struggle magifuula ya kufuna transaction not transition. Omuntu yenna agamba bw'atyo alina ekizibu munoonya nsimbi onale omuntu yenna agamba bw'atyo alina ekizibu ate era be ba propagandist be batutaddemu baguse ekyo era ojja kubalaba nga buli omu ayogera ekyo naye ngaekituufu nabo bakola ki bakimanyi njala kugamba ekintu kimu kino kitwale nga kiri ku record bw'olaba muntu yenna opposition bw'olaba omukulembeze yenna ng'avudde mu parliament nga mwavu abadde akolera bantu be naye bw'olaba omuntu yenna ng'avudde mu byobufuzi nga mugagga oyo yaliyo kwekusa so tulina elements abantu babiri ebiwayi bibiri avaayo nga talina kyalina ate nammwe mukola ensobi abalonzi bano kwe kuvaayo omuntu ng'abadde abakolera nomugakairaba abadde mu parliament emyaka 2 laba bwafaanana naye nga yateekamu amaanyi ge abakolere ne yeerumya aleke kulya sente za kibi musobole okutambula era obuzibu bwe tulina ngaffe bannabyabufuzi nti kwe kuba nti abamu bayingidde mu byobufuzi nga bato future yaabwe yonna neggwera mu politics ng'agenda okuzuukuka ave mu politics nga takyasobola catching up kubanga buli kabadde afuna abadde akateeka mu constituency buli kabadde afuna abadde akateeka mu bantu omuntu okubeera omubaka parliament kisukka ku mirimu 4 oba 5 omubaka parliament gy'alina okukola in fact giyinza okuba nga gisukkamu emirundi nga 30 nga 30 ate nga kizibu kyakunnyonnyola muntu eyakereka ku makya n'akulonda n'akitwala nti kyoyogera ge mazima bo bamanyi okeera ku makya n'olya KFC nova KFC n'ogenda oba kale batolidde KFC ne bakutira Javas nova ku Javas n'ogenda wa ku parliament n'odda mu bitafutafu nova mu bitafutafu n'owetirako ku bbaala n'onywa omwenge gwo n'odda ewaka ne weebaka era balowooza mwatuuka we twabasindika eyo balabe bali mu naye ate era nkinenyeza bali mu bulamu bulungi nkinenyeza abantu naye ate nenkizaayo ne ku bakulembeze baffe obulieko statement egamba nti nange mumpe ngende ndyeko issue y'obukulembeze si kulya in fact kankugambe nti I rather eat kankigandawaza wakirindya ebinyeebwa neighbor naalya ebijanjaalo neffenna ne tukeesa dhani okulya ennyama nga neighbor ali mu njala obulumi bwe tuyitamu kizibu kinnyonnyola omuntu n'akitegeera naye ago ge mazima psychologically nkitegeera actually naawe oba weeteekako hamu mu side endala oba ntegeerekese so omuntu asobola okulowooza bw'atyo oba selfish oba tolumirirwa omuntu asobola okulowooza bw'atyo yasobola okumalako n'ebyobufuzi bya Uganda eno si America nti wandika proposal abagenda okusponsoringa ne bajja ne bakuwa ssente n'abalonzi bennyini ne bataba mu kaluluko n'obanyonnyola ku TV ne bateekayo pause ani asinze enkya ne bagenda mu kalulu n'owangula eno si America wano gwe tulaba nko mumaka ba parliament ng'agenze n'asima ne toilet sole n'asima n'entaana tomulabangako tolaba nko mumaka wa parliament ng'ali mugulya abantu nsigo tulaba nko mumaka naye ng'egyo mirimu gyaffe gavumenti erina bye tesobola bikola wano mu East Africa Uganda ababaka parliament beeyina be basinga okukola ennyo
ate nga bafuna kitono. Kankutale ku yes commercialization of politics kwakati oyinza okubeera nga ne campaign tezinatandika nenga sente zoyiye busujju mpitirivu nnyo. Honorable mwana yalwadde, honorable kino na kino ebintu bingi nnyo. Nkukwaseko ku simu yange eno. Olunaku lumu. Njagala emirembo na. Nkwaseko ku simu yange eno. Njagala emirembo. Obeere nayo nze ngisimu ejja gwe gyokola ki? Gyokwata, ejja gyokwata. Bw'omaliriza ompe report. Si kye kibaleetera obeera transaction nti otaddemu no, abantu baffe tubannyonnyola. Abantu baffe tubannyonnyola. Ate n'otuukanga n'ekikumi no. Some of us tetwayingira mu parliament nga tuzze kubeera transaction. Twayingira mu parliament kubeera conduit. Nti kenfuna nsobola okaweereza bannange. So sikwe kubanga bugamba transaction oba oyingidde mu profit. Yes, profit making, yeah. Osegedde ekitali kiki kituufu. Naye ndi wano kenfuna ku parliament nkampita mu buyisi nikagenda mu bantu. Ne kati olwaleero kye kiriwo Honorable kye tulaba. Omuntu yenna atasobola eriyo ababaka abafuna looni abagenze dda nabimanya abafunye dda looni ng'agamba nja zifunira eri. No, nannyonnyolako wano ekintu eky'abantu ne balowooza nti nnimba. Akalulu keetaaga ssente. Era bw'ofuna omukisa n'okawangula nga totaddeemu ssente bye balaba nga batwala akalulu naye batwala abalonzi ng'ekyomuzanyo. Simanyi oba ntegeereka. Yes. Abatalina kye yateekamu, talina kyafiirwa. Naye nze amaanyi gange n'akasente kange nkatadde mbalonzi mbatwala nga bamasita bange, bakama bange, mbawe ekitiibwa. Era wambuzizzaako ekibuuzo ekigamba nga tetukulaba mu scandal ekimu ku kyo kyekyo. Nkole scandals nzite kye nakolerera. Simanyi oba ntegeerekesa. Nenyinza okuba nga ntegeerekesa. Naye gw'olaba nga ali mu muzannyo parliament aba yayingira oba ebyofuzi aba yabiyingira n'afuna omukisa n'akuba akaggi talina bulumi bw'ayina akola by'ayagala atambula agende mu maaso. Kizibu nnyo okusanga omubaka parliament nga yayinvestinga mu balonzi oba nga yayinvestinga mu constituency ye ng'ayagala abantu be babere nga bakyuka nga batambula n'omusanga ku weekend ng'ali ku beach. Kizibu nnyo. Gw'osanga ng'ali ku beach manya yakuba akadinisa talina kye yateekamu atambulira ku mukisa ogwo ogwaliwo n'alowooza nti ne kugujja bwe kigenda okuba ekiyinza okuba ekizibu. Nina kye nalabye e Kawempe North, simanyi oba naawe kyewalabye nti amaloboozi ge nafunye okusookera ddala ku ground abantu bakitwalira ddala nti kaakati babasindika mu parliament kufuna nsimbi n'abamu ne bagwamu amaanyi nti omuwendo ogw'abantu abasoba mu mitwalo 22 ogwali e Kawempe despite the fact ya brutalization, the militarization, the instigation of fear byonna ebyakolebwa state wandisubidde ku mitwalo 22 atiste emitwalo 10 oba 15 gironde webale nnyo. Don't you think bannayuganda batuuse kusanga baga nti bantu bano kaakati era ekyo twatuusaawo ekyo Museveni kyatadde mu bantu ate kyakyayagala kubanga akimanyi abantu abaliro yewuwe bwe balonda miliyoni 6 zimumala okuwangula. Yeah, true. Naye nga abalonzi total population ey'abalonzi bayinza okuba miliyoni meka katugambe 24. Yes, for estimation. Yeah. Katugambe 24 kale katugambe 2. Naye njala kugambayo ekintu kimu ku miliyoni 2 abantu miliyoni 8 ziba nga ze zironze eggwanga lyaffe liba liweddewo. Naye ekyo kizze nga kireetebwa system abantu bakyayisa okulonda abakwagala bakulonde. Owulira ate sina abakwagala wabula gw'oteekawo figa eraga nti baakoze eki balonze. Wakiwulidde bulungi nnyo bwe baadde batusomesa jjo nga bakulaga namba eyalonda n'ebalibwa ku district yanjawulo n'eyalangirirwa ku national. Yes. So
bannayuganda bwe bataazuukuke bwe mutaazuukuke kujja kusalawo kulonda nti tulina abalonzi 10 at least abalonzi 9 balonze tulina abalonzi 10 at least abalonzi 9 balonze if not 10 ku 10 bwabenga balonze challenge eriwo bwe mukkiriza ku balonzi 10 ne balondaana muwa omukisa bannaffe okukozesa obululu obutalondeddwa babukozese nga advantage yaabwe bayiseewo kye baagala. Nze mbadde nzija nkiraba bw'ogamba Kawempe nti abalonzi baali emitwalo 2 ne wavaawo emitwalo nga 4 oba 3 nga gye gironze gw'omanye ensi mwe tuba tuli omanye obulumi bwe tuba tuliko omanye ensi gye tusitudde omanye obuzito bwe tuyina ku mitima ng'omuntu ogize n'omunoonyaamu akalulu n'agaana okugenda okukalonda naye Kawempe kyayawukanamu emiggo baagikubwa sente baazibawa okutiisatiisa kwasukka ennyonyi baagiyisa mu bbanga olunaku lwonna kutiisatiisa bantu kukola ki naye abajja okulonda ab'ensonga abaali bamanyi kye baagala bajja ne balonda Nalukoola era n'awangula. Bwe tunaddayo ku ground ne tutiisibwa ne tukubwa emiggo ne sente ne bazituwa naye ne tuvaayo nga tulonda kituufu ensi yaffe egenda kununulwa. Simanyi oba ntegeerekese ntegeerekese bulungi. Yes, abantu bonna kugana ne bavaayo ne balonda sente in fact mwekolemu omulimu buli kimu. Omuntu gwe mulaba ku kyalo ng'agamba nze sigenda kulonda ne ku kyalo mumugobeeko sikumumatiza kumupaswedinga kudda aganye kati okimanyi nti okulonda kwatandika dda okimanyi nti wiiki ng'emu maaso oba 2 enkalala z'abavubuka zigenda kubeera nga ziri displayed kakati abaagana okwewandiisa nga ku kyalo kwebali tubakolere ki wakati mu kulwana kwogerezeganya nabo wakati twabayita n'ebirango ku radio n'obiteekako n'otambula ng'otambuza ebizindaalo n'oyogera mujje mwewandiise omuntu n'agaana naye n'amaana akugamba omwana wange alemeddwa okusoma mu malwaliro temuli maddagala enguudo ziganya okukolebwa ekifo ekivaako oba ensonga evaako obuzibu kugaana n'osigala ewaka nga toze kulonda wagineglectinga n'ogigaana jangu olonde tulonde lumu tukole nga bwe twakola Kawempe nti newankubadde okutiisibwa kwaliwo newankubadde emiggo gyaliwo abantu bajja ne balonda kulaba abantu ng'omuntu bagamba nti tukuwadde kaadi gwe wa NUP abantu nga bawuliriza nti byonna weebiri naye waffe owa NUP ye gundi oba kyenjogedde okitegedde abantu njijuka ku statement y'emu mwami wanga Kivumbi yakiyogera n'agamba tuyambe bw'oba oli wa NUP londa Nalukoola naye bw'oba tolonze Nalukoola tuyambe buyambi genda olonda owe NRM okusinga okubuzaabuzibwa kuba omuntu yenna akugamba nti ndi wa NUP naye nzijidde ku independent abaako ebibuuza bingi abantu baawuliriza message ne bagitwala era ne balonda Nalukoola. Nze nkugamba ekintu kimu nti Uganda gye tulimu abantu abaligirimu babuufu bamanyi gye tulaga beetaaga just kuorganizinga tutambulire mu kirindi tuguse mission ekyokugamba nti amawulire ge balaba bannansi ag'okulaba nti ababaka babawaddeyo obukadde 10 waliwo abafunye 2 waliwo abakozi batya abasirise olowooza si byemu ku ebyo n'ebyongedde okubamalamu amanyi ng'ojjekufiye no militarization ekyo bajja kibagamba kati we bali balimba enkya bwe bana balimba nti babawadde 5 kubanga nakyo bajja kifulumya nkubuulira mazima mu politics gwe tulimu buli muntu gavumenti eno oba abantu abatwetoolodde ababalira mu 7 beetegefu kubaka nkubuulira okimanyi nti ne bwe bagaba $5 million
owa opposition ayinza okugaana ozirya owa NRM n'azirya naye ate ensi etunuulira nnyo opposition okusinga owa NRM. Kati bo bamaze kizuula nti ensi enyiigira nnyo owa opposition okutwala ssente than owa NRM. Era bajja kikozesa bateeberemu ggoolo zaabwe. Era bakitegedde nti bannansi banyiiga mangu when it comes to parliament receiving money, more so members of parliament. Bwe bafuna ssente bannansi banyiiga kati bawaayirize n'enkya zibawe ne luli zibawe ate baba NRM tebajja gaana zijjayo. Nyinza okugamba nti si kuwaayiriza n'ate nyinza okikakasa nti kuwaayiriza kuba nze saazijjeeyo. Bwe mba saazijjeeyo kitegeeza ki? Nyina kugamba obukakafu bwe nnyina ku ekyo buki butono. Omanyika aba opposition abazifuna. Era nakyo sijje kikugamba kubanga message yasooka okufuluma yagamba nti abamu bazifunira ku parliament, abalala balina we bazijja ekololo. Aba ne bagamba nti waliwo abala we bazijja nga bazikuleetedde buki buleetezi. Bwana Wamala sinza kutambulira ku level kwendi ekyo nkyewala. Nsobola okukuuma kiki kyewatandise nakyo. Ekisooka dignity yange, ekyokubiri okumanya atuteza akakodyo kano atutwala wa. So gwe tuyitibwangako mu office kukima ku bukadde 10 okubasinga. Ngani ampita. Gwe kenyini ogambye oba wawulyako information egamba nti abantu bano baali basiimibwa ku mwanyi. Okuyisa ebbago ly'emmwanyi. Ojjukira bulungi nnyo position yange ku mwanyi. Yes, wakuba enkanda. Webale nnyo. Kati baali badde bansiima ki? Eri abamu opposition abasiimibwa abataapiyaringa abatavotinga ekyo mwami Muwanga Kivumbi in absentia of the leader of opposition yakikirifyinga bulungi. Bw'oba owulira tewajjayo ssente come and sign. Eri abasayinize batugamba nti abafuna ssente. Saagala otambule ng'ogamba nti ne batugamba take an extra mile wezuulire kubanga tuyinza banagamba nti bampadde $5 million. Oyina capacity eyinza okugaana omuntu okunsibako ekigambo ekyo nti bampadde $5 million. I have to investigate. Webale nnyo do your part. Ebira bijja kwesortinga. Naye bannayuganda batulaba era bakulaba naye ono alimu ebitego ono yandibanga ssente yakoze eki yazijjeeyo. So nze kyembagamba kiri kimu, obutego bungi bagenda bututega, ebigambo bingi bagenda bitwogerako, ne bakulembeze bannaffe babeere keen mu kudescribinga bakulembeze bannaabwe ani avunaanyizibwa ku ki. Eri abantu abatayagala kubeera wali nziro na wali drama na wali ki, David Chams Kalwanga gwe mmanyi, don't you feel ashamed olumu kubeera mu house ng'olaba be muli nabo what they are doing is contrary to what the people expect? Aren't you really disappointed okubeera part of that? In fact you're saying it. Nze waliwo embeera era waliwo abantu baga nti totulakawo ne wejjusa noga no si nze mba nejjusa naye ensi ebweru etulaba era ogenda okulaba nga balina gwe bajjeemu nga bamulanga byabadde akola ebyekiki ebyekito. Ate parliament kyekifo oba ye platform esobola okujajinga nekuteeka ku level kwoli. Era batandika kugamba nti ani ayogedde bwatyo nti gundi tetwewuunya. Naye ate waliwo ayogera nti yes. So parliament erimu abantu bonna ebiti 3 waliwo abantu abajja ng'ekyabali tebakimanyi, waliwo abajja nga bazze kukola bye baagala batambule bagende, ate waliwo n'abajja kyenkana nga tebaliiwo. Bajja naye tebaliiwo. Oba ntegeerekese. Yes. So tuleke kujajinga abantu wabula tuwe omukisa abalonzi batunulye bye tukola, batunulye ababaka baabwe baleke bamanye ekigenda mu maaso. Ekyayongedde okuswaza parliament ye president okuvaayo ng'alaga kugamba alinga akistampingamu nti yes akasimu mwakafuna ne ombaka Lydia Wanyoto nave naga nti meeting yagirimu cabinet yalimu nga boogera mu kuteesa okufuna ssente nti n'aba opposition abamu
nga bali mu meeting eyo. No nti mu meeting yeri batesa n'aba opposition babawe kati kaso kyogede bulungi nti n'aba opposition yabamu gwe tolina ba opposition bwomanyi nti kyenkano oyo takyaliwo opposition. Kakati era n'ekyo nkimalireko obudde bwange. Ekikulu bagambye selected opposition members of parliament. Some. Gwe tolina bw'otunulira n'ogamba ne kati ono ddala akyaliwo opposition yono. Aliwo abaana abatunudde ku kipapula kye badde mu signing ne baga ono ensayininga ye. So ebintu ebimu tetwagala byogerako nnyo. Kyetusaba kiri kimu kyokka oba kyenjagala ensi ekitegeere mutwetegereze. Tera okubagamba bwenti nti mukozese amatu gammwe mutuwulirize ebituvaamu. Mukozese amaaso gammwe mutwetegereze enneeyisa yaffe. Mukozese obwongo bwammwe musalewo mumugina emyaka 2 Uganda yaffe iwa gyeraga. Kubanga 2025 mwaka mulamba naye gwe gusalawo ekigero okukolebwa mu 2026. Kitegeeza omwaka emyaka 2 giri mu mwaka gumu. Ensonga eno kulwalo yangambye nga nzijanje kubuza yangamba dda omuti omumenyere ensonga 10 lwaki president owe 10 agwandde kubeera Robert Kyagulanyi Ssentamu kyekinaddirira ekisemba ensonga 10 lwaki abantu bagwandde okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president owe 10. Esookera ddala nyinza obutazimenya ne kale kangezeeko. Esookera ddala kankubuuza ekibuuzo. Mwami Kyagulanyi aliwo ku lw'abantu. Ekyo kimu. Mwami Kyagulanyi anyigiriziddwa amanyi kyekitegeeza okunyigiriza omuntu. Kyakubiri. Ekyokubiri ensi yaffe yeetaaga obukulembeze obupya. Obukulembeze obukadde bugenze. Ate Kyagulanyi ali mu myaka emipya. Ebyo bisatu. Ekisembayo oba ekyokuna opposition emukkiririzaamu. Ate ng'omuntu eyandibadde awangula as of now yandibadde ava mu opposition. Kuba tetulina ensonga lwaki tulonda ava muki mu system tujja kuba tuwozezza ne twanika mu ttaka. Ekyokutaano mwami Kyagulanyi bw'ayimirira mwana wattu ufunamu n'akajugumuko message emuvaamu. Obubaka abulina message emuvaamu essuubi oliraba nti Uganda ey'enkya esoboka. Uganda ey'enkya ejja kuba. Bw'otunuulira background ye ne beezaakola bitulaga nti ensi esoboka. Eryo essuubi mu bavubuka tulyetaaga. Population gye tuyina ya Uganda erimu ebitundu 7 nga bonna bavubuka beetaaga okulemberwa omuvubuka. Abantu ababaddewo nga b'opposition baweddeko ne bona omuteeka wali tajja kuwa kyoyagala. Tukkiriza bino byenkugamba zonna nsonga. Tukkiriza nti border to border Kyagulanyi ayanirizibwa. Border to border oba kale even out of the country oba outside ensi ekkiriza nti Kyagulanyi wampeke. So ensonga nyingi ate omuntu atambulira ku constitution omuntu atambula ng'ajja kubeera ku rule of law tewali nsonga lwaki tumwaniriza n'emikono 2. Tumuwa obukulembeze ate obukulembeze tebuba bwa muntu omu akulembera ne banne. Era ojja kulaba nga wano bataddewo ono bataddewo wano bataddewo ono aweetaaga experience esingako era tubayina ng'omuteeka mu kati kyogamba odawutinga Muwanga Kivumbi. He's actually accomplished politician. So we babako wa mutadde baga nti gwe kwata wano. Owakanya Namboze. Bwe bamugamba nti tuula wano tutambuze gwanga legaana. So nyina obukakafu nti byayina okukola ebigwanidde okumufuula president weebiri. Those are beautiful. Weebiri. Ate ng'ebyo nkuwaako bitono nenze nkugambye omuntu akkiririziddwamu twanoonya ekifaananyi ekituufu eky'omuntu
ayinza okukkiririzibwamu kubanga omukisa weeguli. Amini yali ava mu West Nile, Obote yali ava Mulango, Museveni avudde mu West Nile. Omukisa kati oguliwo gwa Buganda. Sorry, Western Uganda. Museveni ava mu Western region. Omukisa oguliwo gwa Buganda. Bwotunuulira mbaliwo aliko amasannyalaze okuwangula kyetaaga ki? Numbers. Bwe kiba kyeyagisa numbers as of now. Ani alina numbers? Lwaki bwe nkugamba nti agwanidde tokkiriza? Sina kyeninza Ghana. Do you see the Electoral Commission declaring Mwami Kyagulanyi omwaka ogujja? Era enkola ejja kubeera nga yeewa Nalukoola. Nti bwe mugaana okulangirira pulezidenti ng'awangudde, tunona ggwe amulangiridde ne gw'olangiridde. Ne tutuuzaawo gwe twagala. Owulidde? Nti bwe mugaana okulangirira gwe tulaba nti yawangudde. Tubaza statement eyo togiwulyangako. Nalukoola yafulumya ne statement gy'alana gino okitwale ku record. Yagamba nti oyinza okulemwa okufa akataba, oyinza okulemwa okufa ennyanja n'ofa akataba. Era n'ekyo nkiganda waze nkinnyonnyole. Amakulu agema amakusike tegali kiriya. N'olw'ensonga eyo tusaba Electoral Commission ku mulundi guno gwokka muwe ekitiibwa bannayuganda, muwe ekitiibwa bannansi, mukkiririze. Naye nammwe bannayuganda mulekerawo okunenya Electoral Commission nga mwasigadde waka nga mwebase. Oba oginenyeza bwereere. Simanyi oba ntegerekese. Mukeere ku makya, enkuba ne bweba etonnye, mugende mulonde. Teri kibi ku nsi nga kalulu kuggwa. Bajja kugamba ekola byeyagala gwe tulonze si gwerangirira. Nenga walonze. Lwaki tubeera n'abantu 5,000 mu constituency ng'abalonze bali 2.5 oba 2.7 oba 3? Muveeyo mulonde. Ensi etegeere. So gwokkiriza akalukasa okujjako omwana. Nnyo ate ekitulwanya nga waliwo cause. Ekiyinza tuyingiza mu lutalo wateekwa okubaawo cause. Kubanga ne President Museveni oba ne Museveni teyagenda mu kalulu ng'amanyi nti katuufu. Naye yakayingiramu ka-creating cause. Namwe mujje mu kalulu tu-creating cause. Tesobola kusukkawo awo, sinza kumuzzaako nga kuleka nga eriyo obubaka boolekera bannabusujju. Eri bannabusujju, nze Lukyamuzi David Kalwanga nkyaliwo okuweereza bannabusujju. Si lwakuba nti nkulembedde ebisanja 2 olwongwanidde nveeko. Naye naawe anvuganya ng'onvuma nnyo. Lwaki tojja amaanyi ago g'oteeka Kalwanga n'ogateeka ku Museveni w'emyaka 4? Ogamba Kalwanga afuze ebisanja 2 kyokka ate owagiriwo ebisanja 8. Kati kuggwe nange ani alina ekizibu ku mutwe? Tuzuukuke tutunule wala. Naye bannabusujju akaffe kye. Bwe ntunuulira abaze okwesimbawo n'enkola gye nkoleddemu bannabusujju, nkyalina essuubi ery'obuwanguzi. Akasembera ddala eri abava mu Buganda bakkiriza nti akabondo k'ababaka ba Paalamenti abatula akakiiko ka Buganda oba temukoze kimala okutembeeta ensonga semasonga. Esookera ddala akabondo ka Buganda caucus nkatuulako ng'omuwanika. Akabondo ka Buganda kaafuna enjatika. Akabondo ka Buganda kazze kafuna ebizibu ebigoberegana. Njala kuba ekyokulabako kimu. Tubadde ne leader of opposition Mwami Mpuuga ng'ava luddawa mu Buganda. Nga tulina ne chairman wa Buganda caucus avawa mu Buganda ne bonna ba opposition. Kati waliwo perception egamba nti bano batuukiriza bigendererwa by opposition ekitali kiki kituufu. Kyekyafuusinga ne bano bannaffe okuteekawo Buganda caucus NRM
olwatika ne lwongera ogaziwa. Jjukira bwe mutakolera wamu kyogamba nze nagera olugero olugamba nti agali awamu baali bajjajjaffe bwe bali nnyo bo baali bakiraba dda. Kati enjatika ezo ze tubadde nazo kati nja kuwa ekirala. Olwaleero leader of opposition ava mu Buganda. Joe Ssenyonyi. Chairman wa Buganda Caucus ava mu Buganda. Chairman deputy tudayira ekyaliwo emabega era kati kyekikola ki kyekiriwo bali beyongera kweyongerayo kyekireese obuzibu. Newankubadde tulina ababaka 5 mu 5 okuva wano mu Buganda twogera ku nsonga ya Buganda. Naye ate era ne aba 5 mu 5 kuliko abagenda mu 10 oba 15 ng'ebigendererwa byabwe byanjawulo. Gundi tansinga embeera y'akasajja fuba ono bwaleeta idea ono n'agifiisa. Ate jjukira bonna bakuli baki basiniya buli omu agamba nze nsinga wano nze nnyina kino tojja kikola. Bw'okola kino alowooza okikoze kumulaga nti gwe omusingako ate yakusinga amaanyi. So embeera eyo etututte bubi. You've been too honest on that point. That's me. You've been very honest. That's me. Research yange wenteka. That's me. Nkubuulira ekituufu. Oli waddembo kitwala. N'abakaka okuva mu NRM bajje batwegatteko balina amakweka nsaamu nti bajja ebitundu 4 ku 100 enkaaga esigalayo. N'ebigendererwa bye bajja nabo birala. Ekirala mukama waabwe abasindika kukola ki? Kukola na directly n'abo opposition balaba oba bagamba nedda mwe mutambule byammwe. So ekyo kyekireetedde Buganda Caucus obutaperforminga buki bulungi. Participation y'abantu abamu ebadde down. Yakwana kyerabye kyeyoleka lwatu leader of opposition bwe yadaleeta busulu obuduze butasasulwa mu bizimbe n'ettaka government Buganda government wepangisa ngirora ababaka ba muswaba abalimu ate nga bandisuubidde nti songa nkulu ku ludda olwammwe mwandibadde bangi so okwetematema emiwaatwa egirimu ate mwana wattu ensi tegiraba bo banenya bunenya temukoze. Nze muganda wange nze ndaba nolaba omuntu nga zze olunaku olumu nalabako mubaka parliament nga tuyimba ekitiibwa kya Buganda n'asigala ng'atudde naye azze muki mu Buganda Caucus. Nogamba kino kiki kyakoze era bwe kirabikira mba amawulire omutima tegubaayo omutima tagulina webale nnyo n'ebirala bingi nnyo bwetandika okunyonyola ate ensonga eyo njigenda ebuziba kubanga mmanyi ate mbadde mu system. So ekyalemesezza continuity ya Buganda Caucus ya parliament ye10 nze nasigalawo nzekka bonna bannange baagwa. Mwalimu ba Simeon Nsubuga, mwalimu ba Senyonga, mwalimu ba Florence yagenda Masaka. Akachika gundi yetakatulako mukyala Betty Namboze. By then yachaliko. Oh, okay. So go continue with. Nsobola okulaga ekizibu ekiva kubanga nzize nkibeeramu n'abantu bendi nabo. So tobeeraawo ne bwako kiweekwasa kyonna manyi embeera bwebadde etambula manyi na lwaki Buganda Caucus tesobola kutambula ku speed gye tujagala okuva ne mulonze okutuuka Caucus lweggwako kuba kulwana oli najja nga akulaga nzize ate mwana wattu bwewandibadde osuubira nga tebali siba nsonga nnyo ate ne balaga obulumi naye ng'ate abandiraze obulumi bali mu makweka nsaamu. So kyendiko nkimanyi kyenjogerako nkimanyi mbabaddemu mbalimu ate nkyabalimu. So Buganda Caucus wolaba wetakoze bulungi ebizibu bingi. Yes, you've been too honest. Nkwebaza. Batono nnyo abampadde reaction here, but my research endala abamaze gita putobo byo kumpita omusosoze ne kanjire. Nayo gikanayo kanji kugambe. Ojja kyogera kubanze Buganda Caucus erimu ababaka parliament abatali Baganda. Wow. Kati gwegala kikweka
nenze kankikugambe sagade bantu kuntaputa olwa profession ensi okumanya ensi bw'eneemanya that is it ensi bw'eneemanya ate tekitegeeza kalina kino nkibagambe abamu abatali baganda babadde very loyal eri Buganda caucus abamu quote me well abamu wadde abamu bakitwala ng'ekitali kya nsonga naye waliwo ababadde very loyal newankubadde si baganda ne wabaawo ababadde abaganda ng'ate bo bakipingamizi olw'ebibiina ebibagatta oli wesanga ali mu kibiina kirala ono ali mu kibiina kirala akulembera Buganda caucus ava mu kibiina kirala ne lufuuka olutalo wakati mu lutalo olwo future ya caucus ne luzinga focus okwawukana ku gundi caucus zino endala eziri based on regions nkwagadde nnyo era yenze wano beri abalina ne perception egamba nti oba NUP kibiina kya Buganda eri abagitwala nga Kabaka yekka nti kya Buganda era n'abalowooza nti abantu bonna balina okulondebwa mu Buganda balina kuba Baganda nga tuli ku Buganda caucus. Kakati omuntu yekka ayolowooza bw'atyo yaba tasobose kutunuulira abantu baali nabo. Waliwo abantu bangi nga si Baganda naye nga bali loyo eri Obwakabaka bwa Buganda. Naye ate tulina n'Abaganda oba mpuliriza nga tebali loyo eri Obwakabaka bwa Buganda. Njala kubuuzayo ekibuuzo kimu. Golowooza Mayanja Sam ali loyo nnyo eri Obwakabaka bwa Buganda? Ebikolwa bye biri otherwise. Era bw'ogamba nti olw'okuba mulonda Baganda ogamba bw'atuuka mu Buganda caucus ayinza okukolera ennyo Buganda caucus okusinga master we. So mwetegereza abantu be muli nabo. Oli ayinza okuba nga si Muganda naye nga byakola biri loyo eri Obwakabaka bwa Buganda. Ate nga jjukira wano mu Buganda omuntu yenna alina ebikolwa ebirwanyisa Namulondo oyo tetwandi mwensembereza. Naye gw'olaba nga alimu empeke mu kunyweza Namulondo ensalo z'Obwakabaka bwa Buganda okuuma ennono n'ensonga zonna nga bw'ozimanyi. Ensonga ssemasonga ettaano. Tuli ffenna oyo mu abalonzi mumwanirize n'emikono ebiri. Kubanga ne bw'obugamba kubanga nawuliddeko nga mukwano gwaffe Lubongo yagenda kwesimbawo. Secretary General. Agenda kwesimbawo mu Kampala Central. Buzibu ki bw'alina? Bw'okyogamba nti bw'osimbawo Mayanja ne Lubongoya mu Kampala Central abalonzi b'omu Kampala Central wangi balalunnya bayinza okuwa Mayanja nti Lubongoya bamuwangulaawo mu Kampala Central nga yeesimbyewo na Mayanja. Abantu abagwa mu kiti nga Mayanja abo mbasende. Ne bw'olaba omuntu ne bw'ali baavudde Lango naye nga zze ali loyo eri Obwakabaka bwa Buganda mumwanirize. Kubanga era mwe mugera ne mugamba nti mu nju temubaki kubwa. Ate akyamye ajja n'emikisa gye. Mulonde abantu nga mubeetegereza kasaba banga bali loyo. Kubanga ebbanga limaze ku Buganda caucus nyina bendabye nga balwana nga bye balwana weewunya n'okwebuuza lwaki balondebwa mu Buganda oba lwaki batumibwa amannya ag'Abaganda oba lwaki Baganda. Ekyo nkirabyeko. Naye olw'okusirika olumu ogamba ye bannange kino kankireke kiyinza ate okuleeta embeera endala. N'olw'ensonga eyo bannaffe olw'okuba nti Buganda eyaniriza egatta n'abamu ku ffe ebikolwa byaffe ne pulezidenti atugamba nti tugenda kubalabira ku bikolwa byabwe. Omuntu yenna nga ebikolwa bye birungi mumwanirize n'emikono ebiri. Naye gwe mulaba nga aliko sita oba nga aliko sika mumwegyeeko kubanga agenda kulwana n'akatono ke tubadde tulina akayuzeeyuze. Kubanga n'emmenga awo mu lukiiko mulimu abantu nga si Baganda naye olw'okuba ebikolwa byabwe
tubaddeko ne baminisita awo naye olw'ebikolwa byabwe baweebwa ebifo ne batambula. Tubadde n'abantu, nyina wano omukwano gwange Mutuluuza Peter, musajja mulungi akoledde Mpigi n'omutima ki gumu. So abantu bwe batyo nga balina ebitono ebyokuweereza naye nga bawa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa, mubaaniizera emikono ebiri tutambule. Eri abagamba strategically nti yes, Rubongo yasinga agenda gye bamuzaalira ddala, mbirabe bangi aba creating arguments ezo nti eyo opposition yinza okweyongera amaanyi. Yes. Ne tulaba abamu abazaaliddwa opposition gy'etalina maanyi fo ky'okwesiba mu Buganda bagaziye opposition yeeyongere. Kakati okuggyako nga politics wo ye mufunda, ffe mu kuwangula tugamba nyweza ky'olina owambe, so si kusaabulula ky'okutte. Tojja kufuna maanyi gawamba nga tosoose kunyweza ky'olina. Mugina mu ttaano. Webale nnyo, tetwagala yenyenye deni akaseera akaddako keeko okusenvula tugende ewala. Naye ekirala bwe tukizuula, kuba n'abali mu kugamba bwe tunuya ku political line yaabwe gye baze beesimba, gye baze bavuganya, olwo tufuuka ddi abasosoze nga tuwagidde Kyagulanyi, tufuuka ddi abasosoze olwo bwe tuwagira Dr. Kizza Besigye tetwali basosoze, bwe tuwagira President Museveni kubanga abaamuwa ne we yalwanira olwo tetwali basosoze, bwe tuwagidde ono olwo tufuuse abasosoze. Nedda, abantu balina gaziya ku byobufuzi engeri gye badde babirabamu. Ensi egenda ekyuka. Ekirala omuntu nkugambye ne bw'anaaba avudde Kabong naye ng'ayina obwagazi eri obwakabaka bwa Buganda, twalabyeko nga nze ntula ku cabinet, shadow cabinet nga ex official, naye tulabyeko arguments ezimu ezireetebwa abantu nga balwanirira ensonga z'obwakabaka bwa Buganda ng'ate bava bweru wa Buganda, n'ogamba Mukama weebale, ne bano bakiraba bwe bati. So abantu abamu batuufu tukole nabo, naye ate ne kino kankikugambe nti abantu be mulaba nga balungi naffe tubakyazi, bongere obulungi bwabwe ku nsi yaffe Buganda egende mu maaso. Abakulu tetujja kusukka wa, naye nkwebaliza dda. You've been too honest on that point, and ndowooza abalaba mulaba mugoberera ababaka be munaalonda maaso eyo mpaka tujja mweyongeza maaso kaawo n'okwogera ku nsonga endala. Takumira mpeera batukumira Katonda kuuma maaso mongi.